Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kati olunaku olwaliro njagadde mbalage kamuko weewumbeko tosobola okukasimba bulungi nnyo mu kacupa nga bw'olaba ekicupa ky'amazzi ekinene okitegeera bulungi nnyo osobola okusimbamu bulungi nnyo eddagala ligenda okuyamba kati nga muko weewumbeko yaba mutegeera mu mutegeera naddala abakyala muko weewumbeko oyo mulungi nnyo kubeera ng'omulina ewaka kuba mulungi nnyo ku nsonga y'okufunza nga bwe mukitegeera kati ofuna ebicupa bino oba kya soda oba ky'amazzi nze nfunye ky'amazzi okirabye kisale bulungi nnyo kisalira waggulu omala okukisala nga bw'olaba kusaba eno wansi kisale wansi eno teekayo osobola okuwummulamu ebituli oba okukisala nga bwe ndi mu kikola. Okukisala kiyambako amazzi ago kuba jjukira ekintu ky'osimbyemu oba olina okkifukiirira kyenkana buli lunaku oba olina okkifukirira ku makya n'ekawungeezi kisobole okukula amangu kisobole okudduka sipiidi mu kukula. Kati oba olina okusalamu wansi oyiwamu amazzi ne gaba nga gafuluma. Kati omala okukisalako wansi oba n'ossaamu ebituli wansi yiwamu ettaka nga bw'olaba teekamu ettaka gwe tunula ky'olaba ky'olina okukola. Njagala kulaga engeri gy'osimbamu muko weewumbeko n'omusimba mu ccupa. Muko weewumbeko oyo ayina ensigo bubwo obusigo alina obusigo obwo abuteekako nnyo gwe noonya wali muko weewumbeko eyo ku ttale naddala ng'akuze bulungi ateekako ensigo amulisa n'amaana assaako ensigo zizo ensigo za muko weewumbeko. Kati ensigo ezo gwe leeta ensigo nga ziwerako mu kicupa omuteekamu ensigo zo nga 5 oba 6 kitegedde oba bwonna buyiweemu obujja okumera bujja kuba bumera bulungi nnyo. Mudaga gwe ali ewafunda nga tolina w'osobola kusimba ddagala eryo nza okuba olina ka compound ko gwosobola obisimba mu compound just okabala n'ossaamu ettaka ng'ettaka lya njawulo osobola okufuna ettaka nga oyokyeddeo ebisubi oba n'ofuna evvu n'ogattamu ettaka n'olitabulatabula n'oliyiwa mu kalimiro n'osimbamu ensigo n'oyiwamu ensigo za muko weewumbeko bulungi nnyo. Bw'omala zifukirire nga bw'olaba zifukirire nga wakaziteeka mu ccupa eyo mw'ozisimbye oba mu kasuwa. Kati yuuyo mukulaga awo yali amaze okukula yuuyo ng'akuze avuddemu mwe buli bumeze bwameramu nga buna bwe bwamera ne yuuyo yavayo bulungi nnyo nga bw'omulaba. Just gwe omala ozisimba funawo kiwummuza eccupa ekyo naye nga omwo nayiwamu ensigo eziwerako zizo mulimu obukolo buna bwe bwamera okitegeera kati mubamu obuyitamu obusinza amaanyi bunne bwabwo naye nga muko weewumbeko amera bulungi nnyo ate tamala gafa. Eddagala eryo w'olireeta ewaka kimanye nti obeera olireese ensigo ezo bwe kanassaako ensigo ako k'olaba nesanyuka okumaasuka wansi awo buba bugenda kumera bulungi nnyo. Ndowooza okulaba kawo kakyali kato tekannaba kumulisa bimuli kakyali kato naye nga muko weewumbeko amera bulungi nnyo ng'omusimbye nga bw'olabye ofuna nsigo. Ndowooza okirabye bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.